Winnie wa mami ke wafunye omukisa n'olinnye Dubai Katonda bw'akuyamba n'ofuna ekiyumba ky'omuloko genda okola obwakadaama nze omuntu ataakuggusa mba mulaba akunoonyaako amasannyalaze ne fan base mba namulabye dda omuyimbi ow'amaanyi bw'aba wakuyamba akuwa kolabo akutwala mu studio olaba Alien Skin kye yakoledde Sandura Nakisi omuwala we bamuyita Sandura Nakisi n'amuwa kolabo eyakyusizza obulamu bwe egenda okumutambuza amawanga omuntu akwagaliza takusiibya mu loogi na mawoteeri beeramu amagezi ntegerekese bulungi omuntu akwagaliza akutwala mu studio wagwa ku bafere Winnie wa mami abeesiba mu struggle ne batusuubiza n'okuyimba ennyimba za Revolution 10 olw'okuba balina concert kati ebyo baabivaako bo banoonya buli wali masannyalaze bwe babeera mutugonga naawe babeere eno bwe babeere babayita opportunistics. My sister Winnie wa mami woolabidde vidiyo eno nsaba bw'oba okyali Dubai noonya ekiyumba ky'omuloko bakusasula 1,200 okyusa obulamu bwo naye nze ndaba enkambi gye wagwamu they are users babuuze struggle babuuze NRM omuntu atajjukira Lion Island gye yamujja n'avuma kamiliyoni n'amukola bw'ati omuntu atajjukira Bebe Cool gye yamujja n'atyoboola Bebe Cool nga ye yamukonekitinga neyo gye yajja omukazi ngobuulira my sister omuntu akwagaliza nkuwadde example ya Alien Skin ne Nakisi oluyimba lwe baakubye Kapata olumanyi oluwulidde olumanyi bulungi kati omuntu akwagaliza ekyo kyakola si woteriki tetunaabeerawa bifaananyi ndi noono sikunoonyezaako sympathy. That's my simple advice to you. Genda mu bwakadaama gala okugenda ebweru sisobola kubalekera bafere kwata peni n'olupapula sente z'oteekamu nga visa ekuli mu ngalo emirimu giri mu ggwanga lya Kuwait Qatar na Dubai bakirina kampani ezaweebwa licenses ezimpa emirimu gino temunneepankirako kasente k'oteekamu nga visa ekuli mu ngalo noonyaako ku noti 76762155 oba noti 74652418 twetaaga bakirina ba waitress ne ba security guard omusala gutandikira kamwana nga bakusuza bakulisa tera nga bakujjanjaba okuleka ba security guard Abu Dhabi $1,700,000 olina okubanga wavumba eminyama ng'oli muwanvu bulungi so noonyaako nkukoleko ogende ebweru weepakasize naye nga message eno mugimpeere Winnie wa mami nti yagwa mu bafere omuntu anaakugusa nze mba mulaba